Hajj, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza nate ku program ya nakulwaliro. Ne yanziza sebo omuganda wange kungu abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusiza Katonda yebale kubakuuma kungu Katonda nawe yebale kukuuma kubanga okyassa. Ebimu ku bigambo bye twayogera wano ebireka byatuzaalira akabasa eri abamu ku bantu ab'obuyinza abamu. Now you see kyekizibu kye tulina mu government eno nti abantu abamu tebalina bye bakola kati anoonya kya reporting ne kimubula n'alimba nze omuntu yenna oyinza okumpayiriza ekintu ekirala naye nze munyagwa oŋŋamba nti ndi tribalistic ate oba oyonoonese bwonoonese kankusomere honorable abantu abatategeera kintu kino basobola okukifuna ampuliriza ku radio 4 manyi tulina abawuliriza abali royal abagoberera buli program gye tukolawo last week nafuna communication okuva ewabamu ku bakulu nga batuloopa oli yagamba bwati ng'aloopera abamu ku bakulu yamugamba honorable sijja kwogera manya gaabo there is a very dangerous program being aired on Radio for Uganda aired by Honorable Munyagwa. It is very irresponsible and dangerous. The program promotes tribalism but also attacks our foreign relations with some of our friendly countries, especially the Eastern Bloc. Actually interpreted the program Munyagwa jakola ku Radio 4 yaula mawanga but also erumba mikwano ja Uganda naddala abali mu East. Kitegeeza twogera ku mawanga nga Russia ne China batulopye. Yes, mbadde nzijako abatuwuliriza abali ku program eno bawulira bulungi ojjukira ebintu bye nali njogera. You see, ekize mu Uganda bw'oyogera ku muntu nga bye bw'aba ayina eggwanga lyagwamu balowooza olina eggwanga lyokola ki lyolumbye naye bwe natuuka mu kusosola mu mango ojjukira bwe nakuvuma nange ne neevuma nenganga Africans we are idiots ne nkugamba kungu omuntu obeera otya omuganda w'emubende ng'alaba omunyolo w'ekakumiro ng'atali muganda we. Ojukira nga nkikubuuza nakugamba omuntu obeera otya ng'oli muganda ng'olaba omusoga ng'atali muganda wo ne nkubuuza nti waliwo abasoga be bali ebitalya kiki kye tulina wakati waffe n'abasoga okugyako okunyoolanyoolamu olulimi ne nkugamba kungu waliwo omanyi olunyankole n'oŋŋamba ndumanyi ne nkubuuza omanyi olutono nti nedda exactly ne nkugamba omanyi olutono nti nedda that's why you go wrong twakira ningezaako okulaga it is a matter of interpretation owekitiibwa alabika teyawutuulira bulungi whoever reported that nali nkulaga nti omuntu okubeerawo ng'oli muganda nga tomanyi lunyolo tomanyi lutoolo tomanyi mu ggwanga lyo nga tomanyiyo nimi ndala 5 oba mulalu oba kicyamu kubanga Uganda kawanga katono nemba example ya China lakuba ensobi gye nakolamu oluchina olulimi lwe boogera China si lwe Shanghai lwe Beijing lwe Beijing yes nemba ku example ya China ine ennimi ng'e12 ne bakkiriza they settled down with one language kane kino bajaga nfuse tribalistic wano kugatta Uganda wali oyina okukkiriza Oluganda lufuuke national language kubanga it's the most popular language most spoken language mu Uganda even no bogende Rwanda batuyita Baganda bogende Kenya batuyita Baganda naye kyo bajaga atafuse tribalistic you see bana mbamuuliza program zino naddala mu abebitiibwa towuliza program ng'okola birala ate n'ovaawo n'ogamba Munyagwa ayogedde bw'ati wuliriza omuntu statement gy'ayogedde before you conclude Munyagwa yasosodde mu mawanga ddamu okawulirize ke yayogedde bw'ŋŋamba nti nze Munyagwa nasomera mu Western Uganda gye nakulira kati nze ombuulira ebikiggwe nze manyi olutoolo manyi olunyankole manyi olukiga manyi Oluganda ezo ennimi zonna nnya nzogera nga tomanyi luli walwo ensinga bwe njogera olunyankole ku ntoyinza kulowooza nti manyi Oluganda mbuliza ku bantu bange abatooro abanyoro olunyoro luntawaanya naye olutooro ndumanyi babuze mu lutooro abatooro muleire muta amabara gange nnyo Munyagwa empaako yange akiiki muleire kurungi hangara agutamba hangiriza agutamba hangiriza omwebingwa hangiriza omwebingwa turubawo agutamba
Mukama. Kakati fe gwanga lino tuliyagala. That's why siri shy okwogera Olunyankole. Siri shy okwogera neno ze abatolo na linnya Kasula School ne St. Louis College. Nafuna nempa kwa Akiki. Baku Akiki. Nze bwe nawaso Omunyoro ne bampera we yabo. Kakati omuntu agamba nti Munyagwa nyizo kusosola mu mawanga. I think it is a yali interpretation teyampulira. Teyakulya bayawulira ko part. Ebyo wogenze wala. Becho opinion. Go owulira oyagala Eastern Bloc. Go owulira China ina kyekuyamba kyoyagala. Nkyeyamba government yamu. That is your problem ne government yamu. Nti walumba mawanga gano. Nze siri member wa cabinet. Sina mroro yona mu Uganda ze ni muntu wa bulijjo. Mu Uganda ni muntu wa bulijjo. Chenjagala chenjogera. Bwe kugamba nti saagala China sijagala. Bwe kugamba nti Abawarabu basalam bana batulugunya abaana bafa bagenda yokukola. That is my opinion. Goli wa dembo kusiga akazigo ina byofunayo. But me I don't nze nja kubulya chenjagala. You get the point. Me I'm pro West. Antikati they said you attacked the Eastern allies of Uganda. Njagala omuntu atukubire wano essimu. Fenna twakula. Nga abali embyalo mubiraba nga amazi oyizo kulaba ng'obuyambi wona utafuna ngola Norwegian aid, Swedish aid, German training zone byonna NGO ezali wano ngaziva mu West. Juzi wada batujanja ba COVID batugema COVID vaccine ezisinga zavudde mu America n'abanywanyi bayo. Njagala n'oyo omukulu agamba nti ba partners baabwe twabalumba atubuulira America ne Russia batukoledde biki. I mean China ne Russia. Mutubulire nti North Korea twajjayo bino. Alabaka ekisawe kyaffe kyente baawo China. Eyoloni. Omuchina tabeera watawoze. W'omulaba abakuwoze. Atozzeemu okwogera bibaaga. Kale sorry munsonyiwe. Bino bewayogera luli yabasajja batuwa amaloni ne gatugenda ne mu bulako. Teri China gye badde nevaayo mirembe. Sri Lanka yali tetwala pooti yaabwe. Kenya yali tetwala pooti. Last year China yali teyefudde nga yakutwala kisawo ky'entebe. Leke nammwe kutusiriwaza. Bagenda ne bazimba eggaali y'omukka Kenya. Standard gauge. Ne bagizimba ku looni ey'obuwanana. Looni Kenya eremedde okusasula looni eyo. Ruto lwaki aleta nezo financial bills okulanga abinika abantu omusoro loans za China uhuru ze yalya muleke kutulimba. Those are odious loans mateka botuziyita. Okay, but Russia's been our good ally at least. Sinagana mu byokulwanyisa wano. Nze Munyagwa siri mulwanya nti nze Munyagwa sikiriza na mukulwana. Nze nga nabadde president nsaleje to a tune of about umutwalo nga gumu. I don't think ntwetaga byakulwanyisa. Ate kyekituzize mabega kubanga budget zaffe zigenda nnyo mu bintu by'entalo. Babituguza buwanana. Yes. I thought because they're our friends. Kakati batu enyonyi ziri zisokooyi. Tezirumba nko gwanga ddala. Azikuba banna Uganda abali mbuyekera. But you can have a national convention dialogue ne mwogera ku differences eziriwo. Lwaki nkozesa $1 billion nya okuba okulwana ne Kone oba munana. Why don't I call this Konde man and we talk to him? We talk. We settle him down. Ebizibu byo biki waba yagala sente denzimuwa. Settle him somewhere. Ntono nnyo okusinga okutaba na Uganda ko ne bayina nzire mu kumala obudde abayisirikale ba UPDF baffe biki lwaki UPDF sigiza mu bintu ebiri productive. Yes. So you don't regret what you said? I don't. Because you're not a member of cabinet. I'm not a member of cabinet. I'm not when I was a member of parliament I would have still said the same things. I would have still aired the same words. That there's a problem. There's a problem with our alliances with the Eastern Bloc. We need to revisit that alliance. To them to the alliance tufunamu bate tufunamu. To them to etekereze. Enkolagana yafe ne Eastern world. I am telling you my brother. My brother ekyo kikirizo bakigane kati gwe kunkankubuzi. Ng'omwana wagenda kusoma. Kati abona bakusesa. Kuwabo kulika ino mwana asomere Russia. Bana abogere nnyo. Abogere nnyo nti bali bapatina baabwe. Kulika ino mwana asomere Russia. Lwaki abana mbasindika Harvard Bungereza nga mpulira bamama visa za America mulaja niraki. Muleke kutulimba namwe kyetwogera mu kimanyi. Kano kajanja. Kajanja, si kajanja. Because nkalabanga kajanja. Bafunamu abakungu ba Africa. Kati China ogiraba. Bwe bayina kyeyagala okugaba enguzi tekigitawaanya. Niyo government ya America tejja kuwa nguzi.
ejja kujja ku kituufu bwe bana we Guno sabayo looni bajja batandikwadde looni naye juzi mwalirinyira eddembe ly'obuntu you get the point kugambako kati nze Munyagwa gwe bakulembera bwadde ne ligambwako nyiriryo kati nze oyinza okuŋŋamba nkyawa Amerika eringa head boy yensi abantu bonna edda abasajja mbasibira bwerere abasajja mbakubira bwerere mukola ki naye ng'ekyo nakyo kitadde ebbali nze omuntu atuwa looni mbuzi ku nte because China emanerenda asingayo mu nsi yonna manerenda nga bano bowulira bana babulijjo bawandiika nti otunze ye China atize bompe enkoko nziriza nte bambuulire gyebadde ne wabeerayo emirembe China entobazi somebody told me from Sudan nangamba mukkiriza abachina okujjawo mutemugenda kusigaza lutobazi kubanga bokumanya nti yene wabazimba factory gendere factory zaabwe zonna ziri mu ntobazi lwaki tayagala na kusasula amazzi ga national water agenda mu lutobazi where the water table is high abenga ajja ku drilling well abenga amazzi afuna gabwererawo number 2 ebyuma bye abateetaga esi kubikuulinga they cool naturally China abo buli kimu kyo bala ddala Africa bajja batulabira ddala ng'abantu abatategeera bo balowooza buli kimu kyakwonoona boonoonyi wano ate naffe ne tubakkiriza of course oyinza otya ogamba nti China ejjanga ekigirese mukyire ekimulese mu Africa kusima musenyi n'oleeta investor ng'ekimulese kusima musenyi mu Lwera nze singa nali president nandisa aba China nga ba investors naye nandi baleese muki nga tulumbiddwa nzige biki kwazo basoziya ne bazimalawo okuzirya abachina balize nga ba investors nenge kigendere kikulu kya kuyamba nendeta abachina nga milioni enzige bandi ziride ne bazimalawo ne tufuna emirembe abachina nga bameka milioni embali enzige ze mwafuya buli kyebala bakitambula bakirya naye tulina kyonimba ku mukyena nakiriwa nempulira mutugamba that trash temutumalira budde namwe kyina etuyambye ekyankuba wala ekyo kati kunguze baba tulaba ekyo mu nsonyi mbadde ensaaga I was being dramatic so kankuwa ekyokulabirako omwana abannayuganda tulina abaana be bayita bakungu bannamukasa batumwesije baani nga yafuuka mu Amerika nti gwe kungu osoogenda mu Amerika n'ofuna obutuuze n'ozaala abaana ne bafuuka b'Amerika kisoboka China bantu baffe bali mu makomere oli musiraamu kisoboka Saudi no gwe nti gwe kungu Ahmed biki Adam Al-Mahad Adam osobola okubeera omutuuze we Saudi n'okimanyi tulina abannayuganda bangi nga batuuze b'e Bungereza nane bamanya bagina last year bafunye obutuuze kakati muleke abasajja mbayo credit give them a credit wekyetagisiza you get the point they are human they beat human they are human the West is even more human than we Africans batusinga n'okubeeramu ak'obuntu ayinza okuba kwagala naye asigalamu ak'obuntu nagamba this is a human being kamuleke abala bangu boogera ku basirikale baffe wana baatulugunya abantu yes agamba why did you violate human rights naye teri mulala ayogera okujjako bo negwe kakati nze mbadde nsaba bakama baffe abali mu government mu nsonyiwe but that was my opinion nze my opinion when it comes to China is very clear ate sigirumamu very clear omanyi omugaga gwe bayitanga Jack Ma yes Jack Ma criticized the Chinese government yayogera nonna kantu katono nnyo oba yali conference y'abasomesa yali omu China asinga obugagga walezeyo mulaba yaddowa balowooza abamu nti is under incarceration bamwavuwaza amakampuni business ne bazimunyagako ne bamusiba naye wakirayo mu America Elon Musk yabadde awakanya CAMARA nga ali kusaidia Trump nego walabyeko akwata ku Elon Musk ate abadde akusala platform okupromotinga Trump ate nga Trump yabadde opposition mukkirize bali abasajja abantu okusinga bano mbaagala nnyo babayamba babawa bironi ebyekiyayaye mwabawa biki kati abamanyi lwaki abakungu ba gavumenti baagala China eyinza okukola conference China ne wagaba invitation ze Lukaaga e Uganda ne bagenda bakungu nga Lukaaga ebyo baagala
Nabeera China eyo nababeera eyo mbishi ninga mubuza jeyo ki tewali kikyatugiddeyo tewali but you see let us be tubeere bantu nze baddawe Makerere University nga nze MP waawo sente za research zonna scientific research zino nti labu za waliwo labu eri eruzira erina eddagala lyolaba abalaba abalwadde abantu baffe abalwadde ba Mukenenya Joint Clinical Research Center eyo gwe singa walaba sirimbu yattanga bannayuganda nga tulina ARVs naye eddagala abantu lye bamira wano lyabwere gavumenti ya Uganda terina kuwadde siringi 5 ziva mu America muleka kutusiriwaza nammwe Abamerika jo bakubye akalulu millions of Americans, more than 170 million Americans bakedde bwankokola jokuberanga basalawo anaba Donald Trump oba Kamala Harris alizati zijja ziraga nti bano bonna balyanda kulyanda simanye ani anasobola okuberanga wangula akalulu kano but Haj Mubarak Munyagwa wali Haj twatuli akalulu kano kuva ku ntandikwa yesterday was the D-Day. What is at stake? What's the latest? How do you look at this election so far? Nakugamba ensonga eziremeseza Kamala Harris akalulu kano nali nazikuwa simanyi lwaki ogamba lyanda kulyanda ya Kamala akalulu kamuyise mu ngalo n'ensonga nazikuwa kamuyise mu ngalo lindako n'ombuulira tutuone manyi nguga tumala mufe tunuli electoral vote nange mpagira Kamala bali Trump ayina 247 Kamala 196 yes no wenzijidde wana badde ku 163 tusa 196 kebero olabe yetaga 270 omuwanguzi ne Trump ayina 247 nere Trump onotera okulanga yogereri abawagizi be balinze saza limulyoka Pennsylvania Trump nga yali wangudde ayisa kivulu nenga ali likely okoli wangula Harris ekyabaleetera obuzibu nakikugamba ensi eno abaana bana abato abakuze myaka 18 kutuuka ku myaka nga 35 ebintu ebyokusosola abantu tebikyabakolera abaana bana abato balaba ensi kati ng'ekyalo kimu simanyi bookebedde bagambye eki tulinnye muli kumeka 214 ne 247 okay ojja kumbuulira but gwe girinda ojja kumbuulira kale Trump abulayo 23 right yes mwemba mbulayo 65 mu mmeka ojja kumbuulira omuwanguzi yetaaga kuwangula 207 tulinye nati nange ndi naawe ate omalamu nnyo nsonyiwa saagala kumenya mutima zebadde ndoza tugenda kufuna omukyala asoose okufuga eggwanga lya Amerika nakugamba olulwe nali wano ku lwokusatu singa kaali ka olwo mwali mufuna naye wiiki yali nnene momentum ya Trump yali nnene omanyi Kamala Biden bwe yavaamu Kamala yafuna momentum natuuka n'okuleka Trump by 2 digits wetwogera 2 digits tuba tutegeeza 10 and above nti ono ali mu 30 something agoli mu 50 something %. Naye ekyaleeta obuzibu lutalo lw'e Gaza Netanyahu yakubye gavumenti ya Biden okugijja mu buyinza yagaana singa Blinken emirundi gye yagenda mu Middle East yafunayo wakiri temporary ceasefire temporary halt mu kulwana wadde ya mwezi gumu Biden Biden ne Kamala banisigadde bamaanyi naye banafuye nnyo gundi bakola gundi ani Netanyahu ekyejo omanyi omwana ow'ekyejo asobola okukola buli kimu bamukola ekyejo n'abalabisa bubi nnyo yes you see tosobagamba omwana muto mu America bandirabye okwekalakasa kuli okwaga mu university ojjukira abaana beekalakasa mu university mu America mwonna nga bavumirira Abaisirairi mu America kyali tekibangayo katosaga mwana muto mu America nti bomu zize bakuba indiscriminative bombing carpet bombing again amaso mu Gaza nti bayiga ba Hamas mwana takutegeera aga even killing these kids no atego bala Biden ne Kamala mwongerayo byakulwanyisa mwabise
mwabise ekyakuba Trump luli Biden okumukuba kankikubulire Trump yeyongeddeko esaza eddala esaza ki wano ngoyogeza amaanyi matono okay but also tugenda ku electoral vote Trump mu electoral vote ayina bumeka era ayongeddeko wano ayina bumeka agenze ku 248 zagambye wono vira wano mu studio ojja kuba otegedde kyenkugamba bwe tunavira wano kati anonya 22 right yes nasagala omuntu basagala gwabike but bwe tunavira wano ojja kuŋŋamba kyekiriwo wabula gojja kumbulira tunavira wano Trump agenda kuwangula ogenda kukyekanga tokyekanga nnyo bano akalulu bakatire Gaza America bemanyi America wabula bali so proud tebasobola kubanga abantu bali mu kufa ekirindi bwe kityo mu Middle East nga gweyongere bongezi byakulwanyisa singa ali America nga yerumbye singa bakubira emizira njagala okyawule America webanga yekulumbye ne bwe batta abantu millions mmeka basigala bakyantinga kimu USA na yekulabanga Netanyahu Israeli Palestine abantu bafe kyeno nero nga gwe toyina kyokola nga president wa America kyakuba nnyo Biden ne Harris Harris siba yakuba nyaka Trump abadde ayogera kikulu talo luno kaka Trump yasinga okwagala Israeli yasinga Biden okwagala Israeli naye yabazanyidde ku bwongo yabagambye nti abwe empangula no talo ezentalo zonna tezinza kumala olunaku bbiri nejjukira tannyonnyola atya he's strategically ambiguous tajja kutanyonyola atya akulimba akireka kiryawo naye bano yakibambazza nagamba entalo zibalimye okuyimiriza people are dying mwe mukyakala bukyakazi you understand the man is real strategic exactly ezentalo zonna zijja kuggwa batanyonyola America ngeriwa mu kino neera ba minorities abo abawarabu abasiraamu bakoze kinene nnyo okusuuza Harris amasaza agamu Trump yaleta ne imaamu omukurale ye nagamba fetch Trump olwokuba tulumirwa fego tuliko ne Trump abazanyidde ku bwongo Trump ojukira mukodomi we awasa muwala we muju Trump ayagala nnyo Israeli yabawako n'ekibuga kya Jerusalem omanyi the Oslo Accord endagaano eyakolebwa wakati wa Yasser Arafat ne Prime Minister bamuyitani Zaake Rabin wa Israeli mu kibuga Oslo ekya Norway wa mu nkaaga mu something mwaka ngwerabidde abatuwuliza batusonyiwe bakanya nti bwajja kubawo state ya Israeli ne state ya Palestine ne state ya Palestine eyo ne Israeli capital zaabwe zonna bonna bajja kugaba n'ekibuga Jerusalem Abaisraeli Palestine babeere mu Eastern Jerusalem Abaisraeli mu Western Jerusalem ekibuga kyali kyagabaniwo Trump n'abigaana n'agamba kyonna nkiwadde Abaisraeli nera n'embasa yaffe badde Tel Aviv ngera gikyusangize Jerusalem era n'akikola kati amakulu Trump ali committed nnyo ku Baisraeli ku Jews ku state ya Israeli okusinga ba Biden naye ba Biden besanze mu kattu olwokuba enkolagana ya America ne Israeli eri historic and historical ba Biden abali mu buyinza badde kibakakatako okudefendinga okubeera ne Israeli nga bayimirira nayo hand in hand mu lutalo lwerimu olwokuba bali mu buyinza buli ali mu White House ekyalina okikola kati Trump bwakirabye nti bano bali mu katego wa Trump mukwano gwa Netanyahu ekyo teri atakimanyi nagamba Netanyahu abajemera olutalo lubeerewo kibakakatako okuwanga bakuwa ebyokulwanyisa gwe jema bujemi toyimirizaamu kulwana kati Trump ate n'azannya nadde eno n'asaasira Abawarabu namulaba abantu bali mu kufeeri naye bano bongezi byakulwanyisa ekintu ekyo kikubye nnyo kikubye nnyo ba Democrats Trump bw'aba awangudde akalulu kano bw'anaakawangula kitegeeza ati because tuba tumuulya byazaayogera kulwanagana ne Mexico at some point tajja kulwana nabo Mexico bali nnyo mu America bajja mu malawo abo tabasobola okujjako kyeŋŋamba kyasobola agenda kuyimiriza olutalo lwa Russia NATO egenda kunafuwa NATO egenda kunafuwa ku mulembe gwa Biden NATO yafunyeyo ba members abalala bapya babiri kati Trump yetakiriza nnyo mu ebyo nti bano banywanyi ba America
nti mutwala amagye gabeerera e Germany amagye gaffe nuclear warheads zibeerewa ettake wa ebitabikiririzaamu kati n'otalula Russia ne Zelensky ajja luyimiriza ajja kuma Zelensky obuyambi amugambe teesa ne Putin ate ekyo kinafuya abanywanyi ba America kati for example ekintu ky'okukuuma Taiwan Trump agamba Taiwan eyina okukisasulira Taiwan must pay kati bulwo bikola binafuya abanywanyi bo South Korea Japan kubanga bonna abanywanyi ba America olw'ensonga emu nti America esobola bakuuma Trump agamba tetukyayinza fulumiza ssente kukuuma ggwanga ddala lyonna okujjako nga lisasudde yes natejja kunafuwa ba immigrants bajja kubafunya obuzibu tugenda kulaba abagala ogenda mu America bukase kijja kukalubamu neera tugenda kulaba the largest deportation operation ekyasinzeeyo mu America muddeje mwava Trump ajja bafubutula ensonga ya abortion ebadde yogerwako throughout this election but yes but Republicans they are conservatives tebakkiriza mu abortions kujjamu omukyalo kujjamu olubuto neera ekyo nakyo kigenda kubeera kigenda abakyala bano abadde baga rights zaabwe ez'okujjamu embuto bamukutte oluganda mufunyisiza olubuto ezo embuto ezijja oteyagalidde ezo bagenda ku Trump ezo ebyagenda birinnyamu eggere medical care affordable Obamacare waliwo liekere kiga kyoyita Obamacare waliwo kibayandise affordable care ey'ebyobulamu Trump omanye India balina etteeka erikkiriza okukola eddagala erya layisi India balina etteeka erikkiriza obujjanjabi obwa layisi naye olw'amawanga agagamba nga Germany nti obujjanjabi bwa layisi bwa bulabe eri obulamu bw'omuntu kati abantu ne bagamba naye kakati nze siina ssente za bujjanjabi buli obw'ebbeeyi kati nze ndwadde omusujja nfunyeko wate muwe India simumira ate nga siina zigula we Germany w'emitwalo 8 ono wa 5 kati nga Uganda eddagala lyonna litumira lye India erisinga tabula tetuwona bujjanjabi bwa layisi omira omusujja ne guwonako haafu ne gusigalamu kakati kati ba Trump bakkiriza mu bujjanjabi buli obw'ebbeeyi ate yaga omuntu gw'olina okwejjanjaba ate akoleta alyenga pure capitalism ye Trump so abali mu America bakitegeera bulungi Trump entegeka ze n'enkola ze naki tagenda kuba nnyo mulungi eri omuntu wa bulijjo tujjawo nsimbi ziri ssaawa 8 n'eddakiika emu ez'okumakya mu ggwanga abantu baddamu balaga ekifaananyi ky'electrovote eri kuki zikyali bwe zaabadde 248 Trump 214 CAMARA HARIS'S naye nga ziri ssaawa 8 n'eddakiika emu mu Florida erimu ku states mu ggwanga eri lya America naye twetoolamu katono tujje tubuze ekibuzo ekinene ku bye tulabye sofa mu kalu ka America Uganda tuyigako ki nga sirabye mamba wezeetaaya mu America sirabye zinyonyi namunkanga mu space ya America tolaba nnyo tension nti eggwanga liri ku bunkenke obuliwo bagamba that anxiety wabula si bunkenke bwakutya nti waliwo amasasa agagenda okuvuga n'ebirala lwaki mu ggwanga eddene ennyo nga America ne wana kawanga ndoza ono bugwamanya America obulungi Uganda ina nisaza nerimu lyenkana nayo mu America mwegali amatono tono yes mwegali kali go kugambye wano Donald Trump elected no they are projecting, they're saying we project, Fox News projects Trump elected 47th president of the United States of America. Anti bawagira Republicans yes. Baba nakubanga nyo CNN aba Democrats fake news baba Republicans. Naye nga kyenjagala abatulaba abotuliza bategeere akalulu sife tukalangirira ate kanagwa just ntebereza ya budde je tuliko nti ejja kutonya bwete naye ebyenkomerede mu birinde tujja bajja bibawa radio fejja bibawa naye kyenjagala kungu kyendeseeyo kyonga ekyensonga enkulu ennyo Trump ya hintinga ko nga bamukubye bagezaako mukuba essasi lwamukuba amasasi ya hintinga ko n'agamba nti Iran bwebe eri mu kwagala okutta omutuuze wa America former president wa US presidential candidate yetali kubwejje ku map yensi
chances are many Trump wawangulwa president agenda kulumba Iran. No Netanyahu achagala nnyo aliride Trump n'essanyu bajja muyambako kulwanyisa mukwano gwe tetugenda kubeera mu ntalo buli kaseera ate Bush ba Republicans okulwana tebakulina mu buzibu. Bush tomujjukira bwe yalumba Afghanistan n'alumba Iraq n'alumba ba Republicans okulwana tebakulina mu buzibu. Entalo zigenda kuba nnyingi. Okay, Uganda tuina kyetuyiga kwa luka America. You see, bingi byotafaananya America. Ekisooka America amajega abantu. Amajega gwanga amajesi ga muntu. Ate agafina gwa abantu. Uganda People's Defense Forces. Mu America amajesi ga muntu amajega gwanga. Byenjogera bye bawuliriza go noteekawo ebibyo. Okay. Mu America they have an independent electoral commission. Watugamba wadoti mwalwa nembasuuza nebabatera kakagambo. Exactly. Wano simanyi go jagenda batuuliza jagenda comparinga. Mu America toyina ekyo bayita life presidency. President wa myaka ena bwe gisukamu ekinene nnyo giba 8. Period toyinza kugulya nti president ayinza kubeerawo tekiyinza nakubawo nti president abadde emyaka 2 ajibe 10 kati omuntu agenda n'agamba naye amaanyi nfaaki ndaba newe Awangudde enamba ngenda so wano ebyawana amagye ga muntu poliisi ya muntu sena kibiina wabula muntu prisons buli mukwata mundu yenna awulira order ya muntu ogwo tebalina that devotion nti bendera ya Uganda gye tukuuma no kati nkulayirira bakamara tebalina bayinza kubba Kalulu ne Biden ne baagala bati really bakikola batya tosobola ne lule bagamba Trump yakabba baade balina kuhakinga systems yakatuse mu box toyina bwokabba kyogamba electoral commission munangirira nze kizibu nnyo tekisoboka. How did they get to that level of honesty? Trump anti amateeka agawe bo bamanyi ojja kusasula gukola ekintu maaso oli ojja kisasulira kati kankule Kamala omugugu gwayina oba badde togumanyi bwe bamala okubala obululu bwe twayita electoral votes akalulu kagwa bwajja kubeerawo conference oba olukuŋŋaana lw'aba electors batuukirize ennono y'okugamba nti ba electors balonze Trump gwakyakulabirako. Bwe bamala electors okulonda Trump Senate Kamala gyakulira nga deputy president yegenda okubala obululu bw'aba electors nenga Kamala yagenda okubala obululu omuwangudde aziga merere kibinyo eri abawagizi ba Kamala Harris ono bw'ogyogedde wano as we speak okusinza ku CNN Kamala Harris electoral votes ayina 188 kati olwo Donald Trump ayina 266 ekitegeeza nti Donald Trump yeetaaga electoral votes 4 zokka ezibulayo okweza 270 alangirirwe Awangudde akalulu kati ono Kamala kyali ku 188 ranging nene nnyo tayina chance tayina chance mu America Donald Trump ali mu kwogera abantu bangi batandise omuyozayoza ali mu kwogera kati he is scheduled to becoming the next president of the United States of America ninga ekiri mu parliament nayo kikanda biwana katambi akennaku nga honorable Atiku akuba ebikonde by'okumukumu abikuba honorable Francis Zaake Butebi nena kikugambye wayogedde wano nakigambye nti ebyo naba byetegekere ate ekyo kizze ekipange kubanga omulabye basoose ne batunula bano ba sergeant at arms batunudde ng'olaba Atiku akuba Zaake bamazemu kuba bikonde nga 4 ate nga bano abaka opposition simanyi kiri mbabaka baffe naye ekizibu ekiriwo nakigamba Honorable Nsibambi oba ojjukira lwe twali naawe ku Sunday nti making sure nti amagye otuuka nago ekizibu opposition yaffe ejjudde enkwe oyo Atiku abadde kumpi ku ludda lwammwe akuba atya munnammwe nemutunuulira butunuulira
ne mutamulumba nerija anyway but anyway ebisigadde byonna tubireke tubajuyinza okulu nsinzo okuloza tukuma mu bantu muliro n'ekibadde kibi nnyo enkuba wa honorable Zaake gyakubiddwa. It's an embarrassment, isn't it? It's really an embarrassment. Chiruma for sure. Mbaka yakiikirira abantu azza okuteeseza abantu be. Bannaye. Well, njagala Parliament ya Uganda okusinza ku kyenda bye leero nga Honorable Atiku agunda Honorable Zaake Ekikonde ebyomugirano. I have a feeling tetukyalina Parliament. It is a huge embarrassment. Tuswadde tuweddeyo. We cannot have such a house of people bolwali badolowooza. Ate omulaba baba stage nze strategically bati kubade baliranye oludo oluvuganya bade mabega wa speaker ku mukono ogwa kkono ogwa speaker gabaliranye oludo oluvuganya government. Baba lese strategically nti gwe mbasookereze musoke mbakwa kati Zaake Ekikonde ebyenda bamukuba ate kuba bleedings afunye cuts. But why? Kati yafulumye bamutadde out. But why? Kati walondoza abalala byapanze tugwe kubagundi gwe kubono mujjemu nga bana. Kigwe. Emwanyi bajagala. That we're embarrassed. This is a national house. A national house. This is a national house with the people that are representing Bana Uganda. And the only way to sort your differences kukuba mubaka muno Ekikonde. Really? How did we reach here? How did we come to this, Honorable? It's so unfortunate. You see, na chenzen kugamba nti tulina kibayita parliament. Nera wali omubuuza nti Honorable lwaki twakudde mu parliament. Parliament tekyaliwo. Ate kisinza contributing ku ekyo ne mu opposition abaka abali honest balinga 10. Nkugambye sente zayitinganye. Bw'oba olabye Zaake bamukubye naye nga majority of opposition they are looking on. You know, bitama naye nga kinakuwaza tyo parliament nti abaka opposition batono nti mwabe NRM temuyina na tolerance bugumiikiriza busobola kubagumiikiriza nemba wangula mu kalulu. That some members of parliament are acting like goons? Yes, and they are brought to do that. Will you fight? Yes, kakati Atiku amaze okufuna ekisanja ekiddako yali FDC omanyi nakyuka nagenda mu NRM. Kakati amaze okufuna ekisanja ekiddako ekyo ekikolwa kyakoze kimaze mu ekisanja ekiddako. Very, very embarrassing. Omukulu agambye nti ekitongole determining akatale k'emmwanyi akatale k'ensi yonna ke kadetermining ebbeeyi y'emmwanyi. Tuleke kulimba abantu tayogedde erinnya lye ekitukoze obubi. Naye gwatayagala kubba mmwanyi z'abantu obusungu obwo n'okozesa bwaki. Olabye ekiri ku parliament kikulagira ddala nti waliwo sinister move. Obusungu bwonna bwaki ne mu staging ogwe kuba Zaake Ekikonde gwe kola neera ekyo bakikoze kusukaswa nti isamba ababaka ba opposition. Yes. But for me, Honorable. Okay. Tudde mu nga tuzze bage basibe bulungi. Bane mbeere bulungi.